Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayi YouTube channel yaffe osobola ogyegattako no likinga no commentinga. Nekyana bagamba nti nina Facebook page eno naye eyitibwa Kyayi. Osobola ogenda ku Facebook no likinga page eyo nosako nekyo kyoyagala njogereko jakuba nkyogerako. Olunaku olwairo mbaleetedde kibayita omujjaja abantu bangi mugumanyi ng'ogwo okuteeka ku kyayi nawunya akawoowo n'onywa. Naye omujjaja ogwo ddagala nnyo, omujjaja guliko eddagala ly'amaanyi ate nga gutereza ebintu ebiwerako n'ebyo by'obadde tomanyi. Ngenda kuba mbikubuulira byonna obimanye. Ngenda kuba nkunnyonnyola omujjaja kugambye nti ddagala nnyo. Guys, welcome to our channel, Kyayi. Today we are going to talk about the use of clove basil, locally known as omujaja. Well, clove basil helps to increase the body's resistance to stress, trauma, fatigue, and anxiety. Clove basil omujaja can also be called osma, and it has very many uses and is used more than a spice. It can be a treatment for flu and asthma, and it is an excellent source of vitamin K, manganese, iron, vitamin A and C. It is also a source of calcium, magnesium and omega-3 fatty acids. When omujaja oils are extracted, they are used to make essential oil, which is used for treatment for cuts, wounds and skin infections. Tugende maaso bannyonnyole ebyo omujaja byegugenda okuyamba byegugenda okujjanjaba byobadde tosuubira. Ekisooka, omujaja gujjanjaba olubuto byalukuzimbye nga buli lwota katima nga bw'okitegeera buli lwota katima nga akawuwa akakuvaamu emabega eyo si kalungi nga naye bikusiba olubuto lukuzimba bikasa lukuzimba kale n'olwekyo omujaja ogwo ojja kubooterera bulungi nnyo. Ekirala, mulimu abalina embuto nga zirimu ebiwuka, naddala abaana abato baba n'embuto ezo nga zirimu ebiwuka, okitegeera oba tuziyita enjoka. Kakati bw'oba olina enjoka oba omwana ng'alina enjoka ng'olubuto luba lumuluma nga buli kaseera akaaba, buli kaseera omanya alinamu enjoka, kati bw'oddira omujaja ogwo n'ogufumba bulungi mu mazzi, omwana oyo n'omuwaako n'anywa amazzi ag'ofumbiddemu omujaja, kijja kuba kikuyamba omwana oyo olubuto okukkakkana lube nga terujja kuddamu kumuluma, olw'ensonga nti omujaja ogwo gujjanjaba nnyo olubuto singa luba lukuluma nga lulimu ebiwuka, omujaja guba gutta ebiwuka ebyo n'oterera bulungi nnyo. Ekirala, gwe wenna alina amaaso nga gamyuse nawe gennyini nga togategeera nga gaali malungi nga gaali meeru naye ng'olaba gakumyuseeko, bw'oba olina amaaso agamyuse, omujaja guno gujja kukutereeza amaaso go bulungi nnyo gaddewo gabeere malungi nnyo gatereere. Amaaso ago ogakola otya okugajjanjaba? Oddira omujaja guno, osobola oddira n'ofumba amazzi n'oguteekako oba n'ogufumbira mu mazzi ago g'ofumba. Bw'omala ogafumba bulungi nga mulimu omujaja, ddira amazzi ago oganaabe mu maaso n'amalala oganywe. Kijja kukuyamba, ojja kulaba nga amaaso go gazzeemu okweruka. Ngamba ago amaaso agabadde aga white bulijjo naye n'ogenda okukera ku makya nga amaaso go gamyuse nga galimu engeri y'ekimyufu, okitegeera. Kati bwe gaba gamyuse, gwe ky'olina okukola, fumba omujaja gujje bulungi nnyo, kola omujaja nga guwererako ddala, kwegamba gubeere nti gunoze, otokose bulungi. Bwe gujja, ddira amazzi ago oganaabe mu maaso, ojja kuteera n'amalala oganywe, ojja kuba oterera bulungi nnyo. Kati ekintu ekirala,
kino kyammwe abakyala ate mwana wattu ekintu kino mubadde mukimbuuzaako nnyo era mukiwulirize bulungi abakyala bangi agenda nakugamba nti munnange nti nze nvaamu amazzi agawunya obubbi nga tesirina kandida sirina UTI sirina bulwadde bwonna naye ate amazzi aganvaamu si malungi amazzi gawunya n'olwekyo gwavaamu amazzi agawunya ng'omanyi tolina bulwadde bwonna obwo bwekuusa wansi bw'omanyi naye ng'olaba oli bulungi n'ate amazzi gagakuvaamu nga si malungi nga gawunya. Kati ky'ogenda okukola ogenda kufumba omujaaja bulungi gujje bulungi nnyo bwe gumala okujja onaabe wansi okitegeera onaabe wansi n'omujaaja kijja kuba kikuyamba kuba omujaaja gujjanjaba obulwadde obwo okubeera ng'owunya ekisu wansi nga tetolina bulwadde bwonna okitegeera naawe kennyini atannaba kufuna kintu ekyo njagala okikwata okiteeke mu mutwe gwo nti omujaaja ddagala nnyo gujjanjaba ekintu ekyo okitegeera olina okubeera nga tolina bulwadde buno UTI kale kitwale nti nga tolina bulwadde bwonna bwekuusa wansi kugamba nti osiibwa olina kandida olina kabootongo olina enziku w'omanya nti tolina birwadde ebyo kozesa omujaaja guno gufumbe bulungi nnyo bwe gumala okujja bulungi olina kukola muka bwe gumala okujja gunaabeyo wansi ogenda kutereera n'omulala ogunywe tegulina buzibu osobola okuddira amazzi g'ofumba g'oteeka mu firiigi gwefumba teekako omujaaja gwo teeka mu firiigi buli kwekyusaamu ng'onywayo ekikopo obeera ogenda kutereera bulungi nnyo ebiseera ebisinga eddagala eryo mwagala nnyo litunuulira ng'ekintu ekigenda okukutereeza ku ddakiika eyo ng'ate ebintu ebimu Katonda yabituwa n'Abaganda abaasookawo ab'edda ne babizuula nti bijjanjaba endwadde ez'enjawulo naye bo bamala obbizuula ne bafuba okulaba nti bisobola okugenda ku caayi n'okinywera ku caayi n'okiriira mu mmere ng'ekiyamba mu ekyo obeere ng'osobola okukozesa eddagala eryo nga terikutadde ku puleesa kuba buli wooteeka ekintu ku puleesa n'ogaba bannange nina ekirwadde kino nfudde ebiseera ebisinga kisobola okugaana okuwona kuba osooka n'okikozesa kumu okumala ennaku nga 3 n'olaba nga tofunyeewo nkyukakyuka n'ogamba togenda kuwona so singa ekintu ekyo okifuula eky'olubeerera n'omanya nti buli wenfumba caayi mu kirungo kyesirina kwerabira gwe mujaaja buli wofumba caayi teekako omujaaja kwegamba abaana bo naawe n'omwami wo mwenna mube nga mwejjanjaba endwadde ez'enjawulo omujaaja gwe zijjanjaba kwezo zenjogeddeko n'ebirala byendeseeyo kuba kati n'olwekyo kyobalaba nti mbagamba nti buli bw'ofumba caayi fuba okulaba ng'ossaako omujaaja gusimbe waka gubeerewo tolinda kumala gusaba wa neighbor osobola okugusimba mu kidomola mu kikebe oba ewantu wonna mu compound wali pasikalamu ebbali gusimbewo gubeerewo mulimu ebintu bye tulina okwemanyiiza okubeera nti ffe kennyini tubisimba tebituva waka ate ekirala bw'oba ojjanjaba abaana bo oba gwe wejjanjaba n'omukozi mujjanjabe kuba kimanyi nti omukozi oyo yabeera n'abaana bo asobola buli kirwadde kyonna ky'omanyi nti kibakwata ewaka n'omukozi wo mujjanjabe musobole okubeera nti mwenna mu nnyumba muli balamu mwebale nnyo okumpuliriza kansubire mubitegedde bulungi peegi bagiyita kyayiti n'ossaako ky'otategedde nja kuba nkubuulira naye nga nsuubira mubitegedde bulungi nnyo ekikulu gwe ky'olina okukola oba tobitegedde gwe ky'oba okola omujaaja gufule kya buli nnaku kuyinza okuba tobitegedde bulungi byonjogedde nga tobitegeera naye ekikulu ky'oba okwatamu nti omujaaja mulungi nnyo okubeera nga buli ku makya wennywa caayi teekeko omujaaja ngutokosezeeko emisana buli lwennywa amazzi ago genteeka mu firiigi nsuulemu omujaaja ngutokosezeemu mu mazzi ago
osobole okufuna ekirungo ky'omujjanja osobole okwejjanjaba omubiri gwo obeere omulamu. Kyoba okola bw'otyo. Mwebale nnyo. YouTube eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi.